Amawulire agafubutuka mu ggwanga lya Nigeria gabiwoobe na nnaku kwazirana eri ab'eŋŋanda abako n'ab'emikwano kussa n'abawagizi kussa n'abo abafaayo ennyo oluvannyuma lw'omukulu amanyikiddwa nga Mr Ibu eyafudde olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamugulansigo omwaka 2024. Mr Ibu amannya ge amatuufu ye John Ikechukwu Okafor. Ono yafudde oluvannyuma lw'omutima gwe okuzikira omulundi gumu bebbu bwe yabadde addusiddwa mu ddwaliro okujjanjabibwa. Kalira nze omwana soda, subscribinga, commentinga, followinga ku Facebook omwana soda. Kutuuseeko emboozi eno ey'omukulu ono abadde nakinku mu kusanyusa abato kussa n'abakulu ng'omulimu guno yagutandika emyaka nkuyanja emabegakaawo era wenjogerera agenza okukkirira ekaganga okusisinkana minywanyi gye omuli ba Moze Radio Fire Bongole Lutaya n'abalala ng'alabikidde mu firimu z'Ebi-Nigeria 200 Muzeeyi Ikechukwu Okafor yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo oba Okitoba mu lulimi olunyanyimbe omwaka 1961 bw'ogattagattamu gwe yasoma ataalya miyembe ataagamba mbu ekkala y'omusenyu esinga ekkalaamu okuwoluka emyaka giba 62 gy'afiiriddeko. Ono yazaalibwa ku kafo akamanyikiddwa nga Umunekuchu nga kano kasangibwa mu Eastern Region eya Nigeria. Obudde buneeno ebeera Nkanu West mu Lagos. Omukulu bw'akubibwa ku nsibeddu yatandika okukakkalabya emisomo gye wabula omwaka gwa 1974 taata we bwe yamala okukkirira ekaganga yasalawo n'asenguka n'agenda kafo akamanyikiddwa nga Sapere okubeera ne muganda we. Eno yennyini eno yayigirayo okola emirimu mingi n'asobola okunoonyaamu akasente akamwongerayo mu misomo gye kw'ossa n'okuyamba famire. Omukulu ono gwenkutottolera olunaku olwaleero Mr Ibu yaliko kinyoozi w'enviiri era omulimu ogwo gwamuyambamu nnyo okufuna ekigulira magala ddiba wabula ebyo byonna yabikola nga bw'akakkalabya emisomo gye. Mr Ibu bwe yamala okusoma secondary school n'agenda mu college school okusoma mu kibuga Yola wabula olw'okubulwa avujjirira ebisale ebimala musaatu yalemererwa okugenda maaso n'okukakkalabya wabula oluvannyuma ennyo ng'anoonyezaawo akasente ng'awummudde akabanga akawerako yaddayo n'akakkalabya emisomo gye era n'akugguka mu Institution of Management and Technology wabula olw'endabika ye n'effujjo lye lye yalinanga abamulinga okumpi bamusudiyasudiyanga nti osobola okuzannya oba okudiikuuka. Kino kyamuwa obuvumu okwegatta ku kuzannya firimu era n'ayolekera kye tuyita Nollywood. Nollywood eno yo kampani ekulira okuzannya firimu mu ggwanga lyattu erya Nigeria era Mr Ibu yafuuka w'amaanyi nnyo naddala mu mwaka gwa 2004 bwe yafulumya akafirimu akamanyikiddwa nga Mr Ibu 1 wabula mu 2005 n'akagattako Mr Ibu 2 era Mr Ibu n'abaana be nako kaali ka firimu mu luzungu kibeera Mr Ibu and his son n'akuzanyira ka firimu akamanyikiddwa nga Coffin Producer ng'ono yafulumya amakeesi n'akuzanyira ka firimu akamanyikiddwa nga Husband Supplier n'akufulumya akafirimu akamanyikiddwa International Players n'akuleetera akasinga okunyumira nnyo abalabi Mr Ibu in London omwaka gwali gwa 2005 n'akuleetera ka Police Recruit omwaka gwali gwa 2003 n'akuzanyira 9 Wives abakyala 9 omwaka gwa 2005 Ibu in Prison omwaka gwa 2006 n'akuzanyira n'akakezia omwaka gwa 2007. Mr Ibu takoma ku kuzannya firimu ezinyumira abato n'abakulu nga zino yazizannya nnyo ne banywanyi be bano ba Kimpi John Aki ne Popo wabula era musajja mulungi nnyo mu kulya mu ndago ntegeeza okuyimba era omwaka gwa 2020 ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo yata oluyimba lwe olumanyikiddwa nga This Girl n'agattako n'olulala lwe bayita Do You Know. Ebimu ku bintu ebitali erabirwa mu bulamu bwa Mr Ibu bye yakola omwaka gwa 2012 yavaayo n'ayasanguza ekyama ekyali kigenda mu maaso mu Nollywood n'akyasanguza ng'ekisiyaga bwe kyali kyeriisa enkundi mu Nollywood era n'avaayo n'awanjaga nti wewabaayo omuntu yenna mu nsi asobola okukikomya bunnambiro oba okukitta ayambe akitte kiveewo kiwonebwe. Mr Ibu ono gwenkutottolera olunaku olwaleero abadde musajja mu Kristaayo
era ng'alina n'omukyala. Mukyala we bamuyita Stella Malisi Okaffa. Ono yamufuna omwaka gwa 2015. Abadde n'abaana 5 okuli Emmanuel Okaffa, Cherusi Okaffa, Jeje Okaffa, kosa n'abaana be yalonda abeere nabo ewakaawe. Abadde abalirwamu obugagga bwa sente eza naira miliyoni 3.5. Obulwadde obututte Mr Okaffa ekaganga bwatandikanga bwakusaagiriza mu mwaka gwa 2023. Omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwamukulukusa bitungotungo, era ye kennyini agamba bwe yali ali ku seeti ng'azannya ekinigeria nga bulijjo, ng'ali wamu n'eminywanyi gye bazannyi banne aba Nollywood, n'afunamu obuzibu obutonotono mu kigere. Wano e Uganda mba mwatandise dde okubitebya nti yalogeddwa. Byatambula mpolampola okukakkana ng'ekigere kye kitandise okuvunda, era tewali kuwannaanya. Yaddusibwa mu ddwaliro olw'okutaasa ekirwadde kino kireme okulya omubiri gwonna. Ye n'ab'effamire ye kossa n'abasawo baakakibwa ekigere okukitemako, era oluvannyuma ennyo omukulu ono yavaayo n'ategeeza abawagizi be kossa ne bazannyi banne nga ssente bwe zaali zimuyinze obungi nga takyasobola, era n'akola ka vidiyo nga yeebase ku kitanda ng'atidde nnyo. Oluvannyuma ennyo omukulu amanyikiddwa nga Abubakar Bakora Saraki yavaayo n'asasula akasente akabbiri konna akaali kabanjibwa omukulu ono ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwamukulukusa bitungotungo 2023. Wabula era kino tekyamalawo bwetaavu bw'akasente, kuba ab'effamire kossa naye baali bateekateeka okumuddusaako emitala w'amayanja, ntegeeza ebweru w'eggwanga asobole okufuna obujjanjabi obusingawo okwo. Era mu mwezi gwa Novemba oba omwezi gwa Museenene omwaka 2023, ogwo omwezi gubadde gwa kijjukizo nnyo eri obulamu bwe, anti gwe mwezi era gwo omwaka gwe baamutemerako ekigere nga balaba embeera esajjuse, anti nga buli kaseera bakitwala mu ssajja. Wabula omwami ono oluvannyuma lw'okulwana nnyo okutaakiriza obulamu bwe, Namugere Kadunda teyaganyiza asuke olunaku lwa kawungeezi. Zabadde ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwamukutula nsanja omwaka 2024, olunaku lwa Wamunyi oba olw'omukaaga. Nassa omukka gwe ogw'enkomerero, omutima gwe gwasirise omulundi gumu beppu. Amawulire gasaasaanidde eggwanga, ensi yonna okutwaliza awamu. Tokkiriza kuva ku main, Dirwana aziikibwa, biki ebirala ebifa ku bulamu bwa Mr Ibu. Ngenda bukutuusaako munywanyi, ngenda kusaba subscribe nga commentinga ate sharinge. Ebisigadde obindekere. Kujjukiza abakadde baffe aba Cambridge Junior School basangibwa Matugga Kito. Bano bagenda kubangulira omwana wo, omwana olumutuusa ku ssomero bepaba owaayo school fees zokka. Ebisigadde ebikozesebwa oba wa Kisulo oba wadde abisanga ku ssomero. Essomero lino lisangibwa Matugga Kito opposite ne Semuto Road, kilomita emu okuva ku main. Nawe munywanyi wange ng'oyagala kuva mu kiyumba mw'oli omuwalabu akuyisa bubi toyina kyakkola, nkuzigirira mwannyinaze ono, enamba ngikuteredde ku sikuriini, gijjeeyo omukubireko akuyamba okufunira ekiyumba beppo n'okufunira omulimu. Wamma embeera etambule mbalidaadi saana. Mbadde omwana soda ngatte eddoboozi lyange ku Export TV n'abawagizi ba Uganda bonna, kossa n'abo abeetoolodde ensi eno yonna. Tunnakuwalira era omwoyo gw'omugenzi Mr Ibu Katonda akkiriza oguwummuza emirembe. Ngenda kuddira ne party 2, Facebook following, TikTok following, ne YouTube subscribing, teekako notification bell. Program ngenda kuleeta. Mukama Katonda omulungi Namugere Kadunda akunkuumire. Export TV to the world.